nakusiza mukyano bannayuganda banange nagenze nenkyalira ku families zonna ez'abaana abafiiriddwa eggaba naye omusajja kye yakoze ababiri bakyali mu ddwaliro awo era eggaba naye bali mu critical condition ababiri kubanga babadde mukaaga naye kyabadde bwe kiti omwami oyo yajja ku ssomero ku Mande ngazze n'abagamba nti ayagala kuleeta mwana we ku ddekeya eyo ebadde ddekeya si kindagate nomanyi ddekeya yaba obwana obuto nnyo obutanabagenda kutandika kusoma naye nga babukuumirako ne babufuula bize so bazadde baabwe bagende bakole so n'abagamba ayagala kuleeta mwana naye ayagala bamulambuze kindagateni ategeere oba omanya ddekeya ategeere oba nnungi ku mwana we nabo nga bw'obimanyi ebyamasomero ne bamulambuza bulungi nnyo nti wano bana bakolera kibi ebiki n'alaba n'asiima n'agamba era agenda kudda ku lunaku lwokuna aleete ssente omwana atandika okujja era ku lunaku lwokuna olw'eggulo najja nayingira bulungi geeti n'agenda mu ofiisi n'asasula ssente emitwalo 18 egy'omwana we kakati essaawa ze yajjiddemu zabadde za break time nga baana bali wabweru abasomesa abamu bali mu ofiisi nga n'omusomesa omu atutte abaana abamu mu toilet okugenda okweyamba kakati bwe yafulumya ofiisi ne risiiti ye bw'ati n'agenda ku geeti n'agiggala immediately kati nga bw'omanyi nti muwulira nti omuntu aggala geeti bati oyinza okulowooza nti asikari so tebabagarinze nnyo bwe yamaze okuggala geeti bw'ati najjayo ebiso yabadde alina ebiso bingi ebiso I think 3 nga byonna bipya bino ebiri covered bwe biti mubimanyi ebyo bye basazisa oba ki ebiri covered najjayo ekiso bwana abadde mu compound nga bazannya n'atandika omu n'asala kati abaana batandika okuba endiwo ne bawoggana kati bali ababadde bawulire ne balowooza ki ekiru kati nga n'oli bw'ava mu toilet n'abaana bagenza okulaba omusajja jjukira buli obwana buto tebusobola kwedifendinga tebusobola kyokka kukola woggana so asobola okuva kano mu ddakiika ebu nadda kale okitegeera singa babadde bantu makulu basooka kulwanamu naye bwana buto so oli yagenza okulaba bannange abasomesa ne balaba ng'ekiri wabweru ne badduka okujja okutaakiza jjukira ery'essomero lirina abakyala bokka kati bangambye n'okuŋŋamba nti the fact that essomero lirina abakyala bokka bambi obwana bwagala nnyo abantu abasajja ndikulwokuba tebabeera nabo all the time so kati era omwami ono bwe yazze bumwaniriza so bwe yavudde ku geeti bwabaddenga obumwaniriza nti tulabye ki omuntu ali different omusajja kati nekiraba mu scenario eno nti era abasomesa abakyala babadde balwana na musajja era yabasazeesaze ng'agezaako bejjako asobole okugira abaana abalala so eventually abakuumi b'ekyo ekifo b'essomero ne chachi ne bamukwata ng'amaze okusala abaana nga 6 awo n'akusala abasomesa abamu n'abasomesa bakyali balamu ne bamukwata bulungi nnyo ne bakubira poliisi ejjeemunono kati bakubidde poliisi ejjeemunono of course abatuuze ne bawulira biki ne bajja nga baagala mukuba bamutti naye jjukira of course tulina okumanya lwaki ono yeze n'atema abantu nga tebasobola kukkiriza just muwaayo nga tebategedde intentions kubanga batategeera intentions abalala basobola okugenda ayinza okuba nga alina n'ekigroup kye ekirala ekinene tusobola okugenda n'ekikola ebintu ebirala wala naye bwe tumukwata nga mulamu n'atubulira kiki ekituufu of course agenda mu kooti bikikomera byonna so awo poliisi nejja poliisi nga abatuuze bakaaye of course nabo tosobola banenya omuntu asaba abaana nga batuuze bakaye omusajja baagala musaanyaawo ng'amayinja gali awo abantu banyiivu baagala kumenya gate baagala kujjayo muki poliisi nejja nekuba tiya gaasi nekola buli kimu nekuba amasasi ndowooza mwabirabye byonna ebyabadde ku vidiyo nekuba amasasi nejjawo neryoka ekola ki ejjawo omusibe ne bannange nakyaliddeko abazadde b'abaana omanyi gaba kifo kibeera kwike babeera abantu boogera emizinda naye gaba yabadde esirise ekiro kyonna eggulu kubanga navudde essaawa 5 ogw'ekiro nga nkyalira ezo families nga gaba yonna nsirifu ng'oyinza okulowooza oba ki ekibaddewo naye kuba ekikanga bwe kyabaddewo ne bannanga abazadde nga tosobola nabbatundako ng'ekiri mu families omanyi omwana bw'abeera alwadde n'ogamba namujjanjabyeko n'ennwana era omuntu omulaba nga abadde akimanyi nti omwana namujjanjabye naye nga bonna bali hopeless omwana teyamujjanjabye akedde ku makya omwana we n'amutwala ku ssomero nga tasuubira kino ekisobola okubaawo abazadde bali mu bulumi abaana bali mu bulumi anyway so abasinga bonna bagenda kuziika abaana baabwe leero
era omwana bagenda muzika Gomba leero, omulala bagenda muzika Palisa, omulala bagenda muzika Soroti, omulala bamutwala Gulu naye Gulu batugambye bagenda muzika enkya bwe twatukyalidde family. Era tugenda kubeerayo n'emmisa awo kugaba community church. Emmisa naye egenda kubeera ku Monday, abazadde bonna bakomyewo bavudde mu kuziika. Emmisa ekombayine ng'abazadde bonna n'aba relatives bonna abafiiriddwako abaana tujje bannange mma musobola okubaayo mujje tusabe wamu nabo, tusabe wamu ne community y'eggaba. Kino ekikangawa abantu batidde nnyo ku kye baliko, naye n'ekirala nti tusaba bannange yonna gye muli bano abantu mubasabire. Nze sisobola kunnyonnyola ki kye bayitamu kubanga nze kinalabe nga nange sisobola kwogera. Natusawo nga ndi confused ku kyabadde. Obwana buto mwaka gumu kitundu akasinga obukulu kagenda kuweza buwezi myaka 3. Obwana buto obwana niyo mwami kiyakoze ddala mu kiseera kino nga tugenda mu simanyi nakumanya wakukinyonnyola, naye bannange tukwatidde bamu ng'eggwanga bano abantu tubase mu ssaala zaffe ddala nga tugenda mweno period ya Easter. Wabeerawo updates zonna nja kubamba buulira. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.